Poliisi y'e Kabalagala erina omukyala Sandra Teta ono agambibwa okuba nti n'omuganzi w'omwami Douglas Mayanja abasinga gwe bayita Wizo. Poliisi y'e Kabalagala okukwata omukyala ono Teta kigambibwa nti kiri ekikeesiza olunaku lwaleero ku saa 6 ku bbaala esangibwa gye bayita Shanzibar. Teta agambibwa okuba nti nno kigenderere yayingidde emmotoka n'akoona Wizo oluvannyuma lw'okuba nti baali bamaze ofuna obutakkaanya yombaganya n'okuwanyisiganya ebigambo. Teta yakwatiddwa n'emmotoka essaawa zino Mercedes Benz ekuumibwa ku poliisi yaffe y'e Kabalagala nga ye Wizo yasoose kutwalibwa ku ddwaliro lya Mukwaya naye ng'essaawa zino ali wali ensambya afuna bujjanjabi. Tutandise okunoonyereza ku mbeera eno nga abasirikale bye tumanyiko byakungulu tetunaba kunoonyereza kumanya luddawa bye byatandikidde naye ng'ekikolwa ekyokukoona omuntu kigenderera ekikola kikyamu nnyo. Oboolyawo kiyinza obba nga kyekuusa ku lutabanguko mu maka bwe tuwulidde bwe babadde bajja bafuna okusinziira ku mikwano gyabwe. So essaawa zino tetwagala kubuukirabuukira kiyinza kuba nga kyaviiriddeko bye tutunuulira bye byabaddewo era tujja kuba tubategeeza abaana bawaliwo ekipya naye nga ye yakoleddwa tetunaba kumujja ku statement. Tutandise okunoonyereza ku mbeera eyabaddewo ekiro ekikeesiza olunaku olwaleero ku Shanzibar. Kyenjagala okukakasa nti poliisi yaffe y'e Kabalagala erina omukyala Sandra Teta agambibwa okuba nti no yalumizza musajja we mu ngeri ey'okuba nti no yamukoonye emmotoka ababadde okuwona agaabwe bwe bagamba nti no kyabadde kigenderere. Mu luzungu tukiyita unlawful wounding. Bbaawe nga bwe mumanyi nti ye Douglas Mayanja abasinga gwe bayita Wizo essaawa zino akuumibwa mu ddwaliro ensambya oluvannyuma lw'okuba nti no yasookedde mu ddwaliro gye bayita Mukwaya ne balemererwa ne bamwongerayo ensambya gyali essaawa zino. Emmotoka egambibwa okuba nti no yakozeseddwa number UBH 148Y Mercedes Benz white in color naye essaawa zino ekuumibwa ku poliisi yaffe y'e Kabalagala. Tetunnafuna statement ya Sandra essaawa kuba bamuleese kiro naye tuli mu nteekateeka yakuba nti tumujja mu statement nga kwotadde bwe tunaaba tumaliriza nga n'omulwadde azzeeko engulu tumuggyeko naye statement ku biki ebyabaddewo. Oyinza osanga nga ayina ekigendererwa ekyokweyongera mu maaso n'omusango oba nedda naye ng'essaawa zino ekikolwa kino tukivumirira ekyokukoona omuntu era wadde eyatomeddwa ayinza obutalaga interest egobeera musango tujja bba twebuuzaako eri omuwaabi wa gavumenti bute bwe tuyinza okweyongera mu maaso n'omusango guno.